All right. Beautiful song coming in from Vivian Tender, ladies and gentlemen. The song is called Go Wange. Of course, it welcomes us onto the show. Lunaku Lwakutano Friday. Strictly, what we do is try as much as possible to analyze the industry. Tukona kunsonga nyingi nnyo naye nga sibazeka mbane James Proper, Ronnie Mark, DJ Neck wamuno mugenyi gwetu batufunye. Olunaku lwaleero nyina Vivian Tendo. Tugenda kuba tutunulira ebintu bingi nnyo nga ate wetukoonako ezo ensonga eziba happenings mu industry from Monday to Friday. Mubaddemu bingi nnyo, ngenda kuba amenya ebimu ku ebyo bibaddemu naye katono nnyo kasuke bababuuzeeko then tulabe bigenda okuba nga bituuka olunaku lwaleero. Ronnie Mark. Madde manyoge na veri kuba munnaye ya ntendo yakuletedde okukakkana. Gwe tomulabye bulijjo nga awoggana wano n'atuuka n'eri. Bulijjo awoggana wano n'abeeri gwansi ne bawulira power of a woman. Amanya nze Ronnie Mark Kiyingi kasazo nga bulijjo. Wiki yange nno kuva Monday mbadde mulwadde era ne kakati nvudde kujja wano. Naye asifiri tubateeka ko machupa tetunatuka ko yolevu tuli basajja bagumu naye nga abadde bankubira amasimu nesobola kujja mune munansonyo wiki mbadde mulwadde n'abadde banambula abali balowooza nti nimba bagamba musajja ayikalimba ne bajja naye sanyuse kuba ndi wano ne okuvana national daraja ngendako n'enchanja kubera ku radio ya Sapienza ku macha kusewa Sector Williams tugenda kukola emirimu gya weekend yonna tubereni wa Chronics nenga mwebale twegata. Okay, James Proper. Osibira sebo nenyabo atulaba amanya ganyazi James Proper JP nkwebaza okuba nti oteekamu obudde bw'okubeera nti otulaba buli Friday otubeera waneeno twongera okwebaza omukyala Frida ekintu kino alabiridde muganda affe mu mbeera tutasobodde kubeera tumwebaza okuba nti ekintu kira kiwanise. Frida otegeeza ki? Frida tumwebaza yonna gyalize simumanyi namumanya naye neebaza bamukwanjulira Frida. Alabire wale Ronnie Mark yabadde omulwadde. Tulina kwebaza Frida olw'okukamula akatundu obulungi ekintu kino n'abeera lwaki mututwala ku speed efaanagana. Naye nga omukulu Yesebo Manu Rafiki wonna wooli mbadde nsaba okwata ebbodde eddakaawa amangu otutuukeko wano vamu ebibozi bye ebyekisirusiru ebyamalwa tutuukeko kuba tulina ebibuuzo byo wano. Okay, Vivian yajjako wano back then nga tupremiering oluyimba olwo naye asazeewo olunaku lwaleero neera twegatteko mbadde nsaba obuze kuba tulaba. Abalabi ba Delta TV muli mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi mwebale kwekumira ku Delta TV. Nga ayogera bulungi nnyo. Nsobola omuwuliriza paka atya. Okay, the viewer out there, what you have to do one more time for you to be part of this show, genda ku social media handles zaffe zonna MC Walewale, ogende ku Twitter MC Walewale, Instagram MC Walewale, wamone Facebook tulina page yaffe Delta Force, solo kwangu twegattako obuze ekibuuzo kyonna kyoyagala abakulu bano bajja kuba bakuddamu n'ekibuuzo kyoyagala Vivian asobola okubanga akuddamu bingi ebyo byogerwa ku Vivian oli waddembe okuba essimu oba n'obereza message ne tubanga tubiddamu oba n'akuddamu ye kennyini. Olina by'omanya ebimwogerwako. Nga njabbe kubulya tukyali fenna. Okay. Manze nyanyo olugambo. Atuwali mzimu. Okay, bintu bingi ebibaddewo okuva Monday mpaka Friday olunaku lwero. Omuli ne tata wa Fresh Kid okubanga yamala nakkiriza finally. Bamaze omugulira ticket. Bangambe naye yagala kugendako mu studio era nasimu olabira tata Fresh Kid tokuba. Yakoze drop. Naye mutulumba bane fa bali ku timu ya tata Fresh Kid mutuli bubi. Yakoze drop ngali bwati. Yo, yenza katabira Jimmy. Tata wa Cerebu Fresh Kid. Temuvao. Okay, mubaddemu ne Coca-Cola BET Awards 2019. Wali mu Los Angeles. Abawanguzi nabasoma juzi was it on Tuesday, Wednesday? Yali Tuesday nengezako kubanga nsoma abamu kwabo. Burna Boy was amongst those. Chicho enzo okogera ku Burna Boy kubanga yawangula Best International Act. Davido gye yawangula recently omwaka ogwedde. Ekisooka nze mu congratulatinga nekira nti yagideservinga omusajja ono yali agala egende walala naye ffe ne tulemerako ne tugamba Sebu Burna Boy yali agala gende aya Nakamura yabagitwala naye kyolina omumanya amba omusajja waffe yakola bulungi nnyo era to be honest guy yalina album yakola bulungi. But aya Nakamura did better than him. Nti ennyimba ze album ya Burna Boy ennyimba zatambula nnyo. Olaba ku Twitter Sara bayo muyimbi mu Africa ya traininga last year nga Burna Boy ku Twitter. But it's international act, not African act. Okay, mwalimu the guy I've forgotten the first name of Perry. It's so Tyler Perry. Guy yagira statement yakola speech enungi buli omuntu enda banga ali inspired. Nage kenyini nyini ali inspired kwa yazamu abadduka kwa amani. No mwale yaimba munyeganyege last year Shoma Jozi.
yawangula International Act Africa gundi je yawangula mu 2015 nedikezo je yawangula mu 2015 yeah nendezo ze yansingira yali ya speech ya mama wa Burna Boy je yakola yali nungi nyo yansingira kubanga ndozera je ndabe kyatweninga yali nungi singa bawuleza ke yoyo guy no ya mama wa Burna Boy yali nungi because it speaks to us as Africans nature kubidi because she was kind of caught off guard nti yali Burna Boy yaliwo kiringa kyali plan no yaliwo mu theater kubana ebifananyi yabyekubisa bayingira bonna ne batuula n'afuluma mukko mu batukiro soma award wetulabya ati Burna Boy taliwo ne tukaye naye nze ndowooza ya Tyler Perry nungi naddala omuntu boberanga naddala ba entertainment entrepreneurs abali mu business abagala okukola way beyond just okuyimba naye ngoyagala ngoina dream y'oku influencing industry n'engeri gyekolamu then speech ya Tyler Perry ekola ki esobola okuspeakinga to you but then speech ya mama wa Burna Boy yali nungi nti yaleeta the Africanness to the BET stage okitegeera nti American culture and black culture jebasinga honoringa mu awards ezo kitegeera but American black culture not African culture so when she came and talked about Africa and how you who is a black American you were African before you became black American kitegeera I mean bonna abali mu theater at that moment it sparks a question of what have you done for your roots okiraba because black Americans tebatwagala to be honest with you tebatwagala fenga abafirika okiraba but when she spoke about that ne bamwane ovation like people clapped ngachayogedde kiri mu sense okitegeera so for us as Africans that was our moment Burna Boy yali chasobola kujjayo moment eyo as his mom did it yes okay bingi nnyo still betugenda kubanga tunulira omukulu Digbawa issue yo nja kubanji kubuuza challenge nali bulya neck challenges abana ziba facing mu industry ayinago yakwadde mu studio yeah Digbawa yakuta tugenda jigenda atugenda mbula katono nnyo bwe tukoma we are officially starting the show one more time naye nga to be naye nze ndi bulungi we're into the one commercial break don't touch that let's go